Bazadde b'omwana ono okuli nnyina Tumusiime Edith ne kitaawe Abdallah Kisembo batuuze ku kyalo Kisiita B mu gombolola y'e Kigando. Batubulidde ng'omwana waabwe bwe yabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Decemba omwaka oguwedde 2019 ku ssaawa 11 ez'Akawungeezi. Balumiriza omukwate Alex Tuyina omujuni okuba ku n'ekyamanyi ku bulamu bw'omwana waabwe. Mama mpanule kyosibo tusibe netandika okwesiba ne banne waabwe bwe bamala ne bakkirira bweti mukulu ne banne waabwe kanone baako ne kakoba ne kankabuuza safari musafa agenze ne Alex kati tunoonyereza ku makaago gennyini we yabulira era baagenda ne babasiba ne bavaayo bwe baavaayo bagenda mu bbaala ne banywa omwenge ne beewaana ne bagamba omwavu tasinga musango ffe twalunda bubi embuzi zaffe emu neebula. Poliisi esazeewo okutwala Tuyina omujuni ku kyalo omwana gy'abeera okusobola okubaako by'annyonnyola. Ono akkiriza okubeerako n'omwana ono yali ne banne abalala nga bazannya kyokka eky'okumubuzaawo n'akyegaana. Nakkirira bwenti ne mbuuza ku mukadde wali nenkirira bwenti ne mpitaawo ng'angenda. Oba wakyaba bukya bwala okugyawo omwana? Nabusaawo nga bugenda ku Luzisugama nze ayajjawo n'enkapiiki. Awajjawo kamu kokka. Bwonna. Ssentebe w'ekyalo Benon Byamugisha atuwulidde nga batuuze bakera okusamba ensiko ssaako n'okukebera mu bidira by'amazzi wabula ng'omwana talabikako. Tulowooza nti omwana ono yandiba nga takyaliwo okusinziira ku budde bw'amaze ng'abuze ng'ate buli wamuwona tutuuseewo era tulina okutya kw'amaanyi. Mawaswale nti ye omwana tujja muzuula oba mulamu obanga mufuye tujja muzuula era eggulo twasiibye ku kyalo eyo tugezaako okusamba ensiko ng'oggyeko ebyo tulina n'amagezi aga sayansi tugezaako okulaba nti tuzuula omwana ono yabula atya. Tusuubira nga tukoledde wamu n'abatuuze tujja kuzuula omwana. Omukwate akumira ku poliisi enkulu e Mubende nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.